Enkuba yafudde emba ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno yaleka abantu b'e Sironko nga ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'okwonoona ebintu byabwe byonna ne mufiiramu n'omuntu. Eno yaleka olutindo lw'e Nalugungu olugatta disitulikiti y'e Sironko ku Kapchora nga luguddemu. N'Emityana nayo enkuba eyatonya ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno bagyevuma anti enguudo zonna amazzi gaazanjaddemu. Enguudo nnyingi zonna zoonoonese olw'enkuba etonnya ensangi zino ekizingamizza eby'entambula okwetooloola eggwanga lyonna. Wano Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'enguudo Musa Echeru wategeerezza nga bwe balina enteekateeka ey'okulaba nga baddaabiriza enguudo zonna ezoonooneddwa enkuba. His Excellency the President directed that resources be found by the Minister of Finance, particularly and specifically for road maintenance. Wabula asabye bannayuganda okuba bagumiikiriza nga gavumenti bw'enogera ekizibu kino eddagala. Because meteorology is telling us that these rains are not about to stop immediately. It might continue for the next few weeks, probably even a month. Ne district nazo zakola ku nguudo zaazo oluvannyuma lw'okuweebwa ensimbi akawumbi kalamba nga bwe kyalambikibwa mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka guno. Each district has received this money and then they deployed this resource effectively. We will be able to restore most of the damaged roads in the districts as quickly as this water recedes. Kyokka era avumiridde abantu abazimba ku myala nga be baleeseewo embeera y'amataba naddala mu Kampala. The problem are the rich people of Kampala who have dumped maram and whatever to block what is supposed to be waterways. I am very happy with some of them who have decided to migrate and live near Lake Victoria, and their homes are flooded right now. Talemye kulabula abantu abatambulira mu nkuba okuba abeegendereza naddala abavuzi b'ebidduka. Our friends, the taxi operators, we have been treated with a very sad situation where a taxi operator carrying close to about 14 passengers attempts to cross a flooded road. Era ategeezezza nga bwe waliwo bakontrakita be baayimirizza oluvannyuma lw'okukizuula nti enguudo ezaabaweebwa bazikola gaddi b'engalye. We blacklist such a contractor who is found wanting. You know, some of them sometimes find themselves again even applying for some work, and it is what delays these awards. N'ababba obupande bw'oku nguudo nabo balabuddwa. People should be charged with something as serious, something near treason. It would send a message. It would send a message because you are killing people. If you remove something that's a reflector that shows people that a bridge you are approaching a bridge, then you steal it. Then somebody comes and plunges in the bridge. That's not a wise thing. Sizoni y'enkuba etandika butandisi ng'embeera ya kwongera okusajjuka naddala ey'enguudo mu ggwanga. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.